Ng'ebula ennaku 27 zokka bannayuganda okwetaba mu kalulu ka bonna olwaleero abavuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga Elton Joseph Mabirizi asazeewo okuddukira mu kkooti etaputa ssemateeka ng'ayagala okulonda kuno kwongezebweyo okutuusa ng'ennongoosereza mu mateeka gafuga ebyokulonda zikoleddwa. Omusango guno si gwa kuba nti omuntu awangudde oba yawangula oba ono teyawangula, naye guli ku nsonga ekwataganako n'okatyabaga akaliwo akakontana okulonda kwaffe ne constitution. Okusinziira ku Mabirizi n'abamu ku bakulu abakulembera ekibiina ki Conservative Party, twali nsonga lwaki abantu beetaba mu kulonda ng'ate kiringa ekyalangirirwa edda nti ebinaava mu kalulu babimanyi kubanga akulira okulondesa mu ggwanga ate alondebwa mukulembeze yennyini ali mu lwokaano. Ffe nga aba Conservative Party tugamba nti tekisoboka kati kubeera na kulonda mu system eriwo nga kwa mazima na bwenkanya. Kubanga ekisookera ddala tutunuulira okulaba nga gwe tuvuganya naye yalonda alangirira akalulu. Agamba nti newannakyemalira obuli mu kakiiko k'ebyokulonda okola emirimu gyako mu nkukutu, gamba ng'obutagamba kwabo abakuba abantu mu kakuyege agenda mu maaso kiraga bulazi nti okulonda kugenda kubaamu emivuyo egitagambika. Kubanga okumalira ddala emyaka 3 mu kulonda okw'enjawulo okuze kubaawo nga wabaddewo okwonoona kw'eddembe ly'obuntu, wabaddewo okusika omuguwa, wabaddewo okuba abali ku ludda oluvuganya, okubasiba mu makomera, era tulabye nga wabaddewo n'okuwaaba. Bano bavunaana gavumenti obutassa mu nkola kiragiro kya kkooti mu misango egize giroopebwa ababadde beesimbawo ku bwa pulezidenti ng'okulonda kuwedde. Gamba ng'ogwa Dr. Kizza Besigye ne Amama Mbabazi nti okulonda kwonna okuddamu okubaawo walina okusooka okubaawo ennongoosereza mu mateeka n'okusala amagezi butya ekibba bululu bwe kirina okuziyizibwa nga n'okutuuka kati tewali na kimu kyali kikoleddwa ku nsonga eno. Kubanga neewuunya nnyo omuntu asekitiibwa mu democracy gundi Supreme Court mu musango gwa Mama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission yalinawo ebigambo byagamba nti biteeka okukolebwanga okulonda kwonna tekunnabaawo. Banna Conservative Party tebalemye kwemulugunya ku nkalala z'abalonzi enfu kyokka nga akakiiko k'ebyokulonda keesomye dda nti zakagenda okukozesa. Register yennyini kwe tugenda okulondera terimu kwesigika, eri compromised kubanga obala abantu abalimu nga si balonzi oba gy'oyinza okuyita emizimu gy'okulonda abaafedda nga bali mu millions. Newankubadde okulonda kubindabinda, Mabirizi agamba nti ensonga ezimu zisaana okukolwako, gamba ng'ekyokugyawo oba okendeeza ssente ezikerekerwa abaagala okwesimbawo kyokka nga tezirina mbalirira. Twasasula miliyoni 2 ezo zityobola constitution okugamba nti abantu bawenga miliyoni 2 okwesimbawo ng'ate akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa ssente ezimala ne kati kakafuna ennyongereza. Lwaki ate eyeesimbyewo awaayo ssente? Kati bano baagala kkooti etaputa ssemateeka esazeemu okulonda kuno okusinga okudda mu byasengavuddemu ngazzeemu ng'okulonda kuwedde. Bwe batyo balangiridde nga bwe bali abeetegefu okuva mu kalulu kano singa ensonga ze banjudde tezikolwako nga bwe balowooza. Ensonga lwaki olwaleero tuvuddeyo okusaba ekkooti eya ssemateeka eyingiremu ng'okulonda kuno tekunnabaawo, era nga tusaba eyimirize okulonda wasobole okubeerawo ensonga ezikolebwako kubanga okulonda okugenda mu maaso kumenya mateeka, era tulinze ekyo okwogera ekisembayo nti tuva mu kalulu. Kati tekimanyiddwa obanga kkooti enaasobola okukola ku musango guno mu nnaku obunaku ezisigaddeyo okulonda kubeewo oba nti nekunaba kwongezeddwayo ensonga zino zinaakolwako nga Mabirizi bw'azirambulula. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.